Era kyenjagala President Museveni alwane nnyo. Yandibadde nga musajja w'amaanyi nga bali bamwagala naye abamuli emabega bonna bali banguzi bagiko n'eggalo bindi bamuyita Izesema Uganda 15 watu atunanga bwezi temutwalo ne kati emu eri mu mutwalo saizi olwaki n'ennyanja bagitunda ni musajja muvubi ateetunda byennyanja nateekako obutimba bwange omuzungu najjayo emundu n'agamba nti muteekawo naye nga tuli mu Uganda wano ekalangala ewaffe naye nga kirungi enguzi mpitirivu mu Uganda. Museveni lwana gwe tolina kyomanyi era twakuyimbira n'akayimba nti tugamba nti Museveni Sereko oli sere omaze okuwangula naye munnange bano abali twagala nnyo naye tukako mu bantu olabe ekituluma osigale ng'oli mu ntebe ebigambo byange. Somos allá. What? We have the information.
bagula ofinga busatu bonna mwebikyembeera twalizaamu si ya mulembe. Abasajja bakwata nnyo bano ddala abaguza bikokerere aye gye bako mu bakwata ennyo abaati babatuge ne bongeramu nnyo ebbeeyi waggulu nnyo omu n'otuuka ogenda besubisuubula lwe kubisuubula emu nga tuyitawo. Ebbeeyi y'ebyennyanja yo yefuula buli kiseera era bisobola okujja nga biri wansi era ne bijja nga biri waggulu nnyo era n'ebiseera ebimu tetufuko ddala ne tutakola so kumalina ku babikisi nga tokotonye ng'ebyennyanja bbeeyi eri waggulu oba sito nga abakuleetera gye baleeteddwa ebyennyanja bajja kukwata bati abaleeta ebyennyanja babakwata ate bwe babakwata bbeeyi eno erinnya nnyo nnyo n'ebeera waggulu okudikira nga Amani wa Kamevale market katale akasangibwa mukono wa central. So
ebyennyanja naddala dipatimenti eyo nzibu nnyo naddala nti abakulembeze abatwala ebyenvuba oba amagye tebatuteeyo mukisa kusomesa bantu abo mitendera kimwe balina oyita kubanga bakola omulimu ogwo. So ate n'abamu babasomesezza naye tebakitaddeeko musiisi kulaba nga bagoberera ebyo bye babasomesezza, kubanga weewaawo tukikakasa mubaamu abatatuukiriza bisaanyizo bya nvuba na bya nsuubula bya byennyanja, kubanga waliwo sayizi z'ebyennyanja ezitakkirizibwa naye abasuubuzi abamu bakijeemedde. So mu kukijeemera kireeseewo obuzibu wakati w'ababikwata n'ababisuubula. Oluusi babikwata mu nkwata nzibu ennyo, era kireese incidences nnyingi emabega awo nti abantu abamu bafiiriddwe obulamu bwabwe olw'engoba amagye gye gagoba abantu abo. Ekyokubiri, nga ffe wano mu katale twandibadde tugumira embeera y'okuba nga abakwasisa ebyenvuba babikwasisa mu mateeka nga bwe gabalagira, naye ffe okusoomooza kwe tusanga kwabo abakwata ab'amagye kwe kuba nti ne mu biseera ebitasuubirwa bayingira akatale kaffe ne bajja bafuukuza abantu, oluusi ne bakuba n'amasasi mu bantu mu katale mwennyini. So ffe tugamba senga wabaawo ekitatuukiridde, ebintu ebyo byandibadde bikolebwa eyo ku nnyanja eyo gye kubanga ye wasibuka ebyennyanja ebyo. So amaanyi bandigatadde nnyo ku nnyanja, naye omuntu bw'aba ayingidde akatale wano enkwata bw'ebanga kisaanidde bayite mu bakulembeze, ebyennyanja ebitasaanidde babibaggyemu. So si kukozesa lyanyi, kubanga ne mu matumbi budde babalinga bajja bakuba nti mu kaseera kano kiruddewo ko tekikyalabika, naye ng'era buli kaseera abasuubuzi baba ku bunkenke. Naffe tugezezaako okukubiriza abo abasuubula ebyennyanja ebitatuukiridde kubanga bagenda ku geeji abantu gye beetaaga oba eri mu mata. Olw'ensonga esooka ebyennyanja mulimu olumu lwe bibula tubeera nga tetuteekanga tukalabika gye birabika emboogo nnyingi eyo akulu egamba ebituzuubaliza okutuusa mu katale kolaki. Nze vice chairman wa Kamevale market, akatale akasangibwa mu Mukono wano Central. So naddala dipatimenti eyo nzibu nnyo naddala nti abakulembeze abatwala ebyenvuba oba amagye tebatuteeyo mukisa kusomesa bantu abo mitendera kimwe balina oyita kubanga bakola omulimu ogwo. So ate n'abamu babasomesezza naye tebakitaddeeko musiisi kulaba nga bagoberera ebyo bye babasomesezza, kubanga weewaawo tukikakasa mubaamu abatatuukiriza bisaanyizo bya nvuba na bya nsuubula bya byennyanja, kubanga waliwo sayizi z'ebyennyanja ezitakkirizibwa naye abasuubuzi abamu bakijeemedde. So mu kukijeemera kireeseewo obuzibu wakati w'ababikwata n'ababisuubula. Oluusi babikwata mu nkwata nzibu ennyo, era kireese incidences nnyingi emabega awo nti abantu abamu bafiiriddwe obulamu bwabwe olw'engoba amagye gye gagoba abantu abo. Ekyokubiri, nga ffe wano mu katale twandibadde tugumira embeera y'okuba nga abakwasisa ebyenvuba babikwasisa mu mateeka nga bwe gabalagira, naye ffe okusoomooza kwe tusanga kwabo abakwata ab'amagye kwe kuba nti ne mu biseera ebitasuubirwa bayingira akatale kaffe ne bajja bafuukuza abantu, oluusi ne bakuba n'amasasi mu bantu mu katale mwennyini. So ffe tugamba senga wabaawo ekitatuukiridde, ebintu ebyo byandibadde bikolebwa eyo ku nnyanja eyo gye kubanga ye wasibuka ebyennyanja ebyo. So amaanyi bandigatadde nnyo ku nnyanja, naye omuntu bw'aba ayingidde akatale wano enkwata bw'ebanga kisaanidde bayite mu bakulembeze, ebyennyanja ebitasaanidde babibaggyemu. So si kukozesa lyanyi, kubanga ne mu matumbi budde babalinga bajja bakuba nti mu kaseera kano kiruddewo ko tekikyalabika, naye ng'era buli kaseera abasuubuzi baba ku bunkenke. Naffe tugezezaako okukubiriza abo abasuubula ebyennyanja ebitatuukiridde kubanga bagenda ku geeji abantu gye beetaaga oba eri mu mata. Omukyala alize amannya agange yanditaze Ndoma nga ndi musuubuzi mu katale muno, nga ndi musuubuzi wa byennyanja era nga ndi mu bakulembeze abatwala akatale kano era nga nkola nga obw'ebyempisa. Naye dipatimenti yaffe y'ebyennyanja
okusomoza kw'amaanyi okusomoza kw'amaanyi eri abo abatulekera emirimu eri bagijja ku nnyanja okusa wano okusomoza kubasinga okusanga kuli ddala mu makubo ne ku nnyanja naye ng'okusomoza okwo kuviira ddala mu bakuumaddembe abajja okutereeza envuba embi amazima ekyabaleka kyabalima abajja okutereeza envuba embi bafuuka basuubuzi nababbi kuba kati webatuuka mu kkubo oli abadde aleeta ebyennyanja tebakyabuuza nti obona ebyennyanja byalina ebyennyanja bituukire ba tebituukiridde tebayingiddemu n'omwezi gwe tulaba nga gwe tuukire baniisa omuze gw'obutemu kubanga babeera mu mmotoka olusinga n'emmotoka teziriko namba puleeti basinga n'omusuubuzi ng'ali ku kyavuga aleeta ebyennyanja mu katale olusinga alina n'ebisaanyizo byonna ebimumala layisensi ne pamiti webalaba nga bamugoba nga tebamusange ekyo okumuyimiriza mubuuzi ebimukwatako mu mirembe batumira mu kamere bagenda wadde okumuyamba batomuleka buli essaawo so kati ekiddiridde kyakutuukira bantu abajja nga abazze okutereeza omulimu gw'envuba embi bafuuka basuubuzi banyazi batemu kubanga omuntu nobeera nga ozze ng'oli mu mateeka oli mu kifo ky'okumuyimiriza mu ddembe n'omuva mabega n'otomera mutomere nga agwanidde okubeera ng'akuga ebyalina okuvuga n'osimbula busimbuzi n'omuleka awo nomuddamu ekigambo kimu nti oba oyagala okubako kikuyamba oba okutereeza kusanga ku galakisi soba naye kusanga okusomozebwa kw'amaanyi nnyo eri abo abadda mu mulimu guno abaga abazze kututereeza naye nga bazze okugusaanyawo obusaanya naffe abagulimu okusaanyawo obusaanya so okusomozebwa kw'amaanyi okuli mu byennyanja byaffe ebibisi okuva ku nnyanja gye bivubibwa mu makubo okutuuka wano mu katale okusomozebwa kw'amaanyi kukyasinza okusanga waliyo abantu abatali bakugu mulimu ogwo bayirizaamu agoba omuntu okuva ku mwalo namugoba paka mukono yamujja empungu najja ngaakuba amasasi mu bantu ate mu byennyanja ebito atali mu byennyanja ebito okusomesebwa kwatana n'abantu abatali mu mulimu guno twetaagayo ko abantu abakugu abasobola okutereeza omulimu ogwo abantu abo bajja wano eno kumanya nti baginyirira amateeka bwojjayo essimu babakwatako kavidiyo bakukuba miggo era juzi abakwatuka abagenda bakutta ebyennyanja awo tubatukako omwana abakwata essimu nga tubawa ssente bamukuba namwasa omuku webatuuka wano ekiro bajja ekiro wano ne batwala ebyennyanja nga tewaliwo omuntu wabuyinza yonna alikata teyebuuzizaako katubera kulowooza bababbi kitumanyi kituufu netunyeza abantu abamanyi omulimu ogwo abaguka naye bano abalimu babayita bawololo esibukutegeera